twagala okuyamba ku police n'ebiseera ebisinga they can take you obuulirize and you know kashobora abantu batya teboogera naye bano bayogedde statement eyo now ba witnesses abo beba wali anyway tujja kutuuka wali ku kyamateeka ku ligo kakati omusajja oli munene amukoshi n'agaana nti wadde yamukoshoninga nti omuvubuka muleke taata agaana obusungu akyabulina buyitirivu nnyo n'addayo n'awalula omuvubuka n'amuwalula n'amugya mu kisenge n'amuleeta n'amukasukawo kabalaza ennyumba bagirabye weefaanana kabalaza awo omuvubuka yes ng'akyamusibye mu kumukulula okumugya mu kisenge okumutuusa mu ddiro. This is according to one of the neighbors yagambye yamukubye engatto oba mu bulago oba emirundi ng'ebiri oba esatu kati omuvubuka natandika okuvulula omusaayi ng'obulamu bugenda the pain kati gali n'amuleeta n'amuteeka ku kabalaza mu kaseera ako ndowooza ye n'asooka n'ayitamu okitegeera defense ne bajja defense we bazze nga ndowooza naiba ono bagezaako okubeera nga bakommunicatinga omwana ono ajja atwalibwa mu ddwaliro defense we yazze ne be yazze nabo ne bagamba naye ono alabika ng'afudde omwana nga amaze okubeera ng'afa awo bamagama g'omusajja ono Habert mu busungu bwe biki nga yayiseemu nga yamazeemu oba okitegeera mu kumalamu omwana ow'obuwala ye wali kankuzeeyo kukemabega bagamba mbu we yalabye taata kuba taata ndowooza yabagwikiriza bugwikiriza they didn't expect him kati waliwo breakdown in communication nja kuzza wali mu bumoro eno kesi erina layers 3 kyekikundeesezza olwaleero kyekikundeesezza now omwana ye olwategedde mu taata ajja oba awulira footsteps n'ayitamu ye yaddukiddewo omuwala abakazi gwanga bi abawala abamu babeerawo n'omuwala ono bino byabeerawo mu kusooka ziri conference ezasooka ndoza ye yamuwoninga omusitaata sigeza nenziramu nebusajja musinga mulaba muvubuka ono kale omwana ye yatiriddewo n'adduka kati incident we yabaddeewo yonna ne bana abato ne maid bonna ne badduka kati ewaka matongo tewali aliwo baalazeewa bo omanyi kye bayita okudduka bakita kiwalazima mu Luganda waliwo enjogera egamba nti adduse kiwalazima nga mukazi mukwate njogera bamukwata adduka buddusi ate kati oba tokyategeera bamaze okukolako odduka buddusi kiwalazima kandi bano badduse kiwalazima essaawa zino wetukoledde sheeno ku ssaawa zino 6 we are yet to know omuwala gyali omukozi gyali abato gye bali ababadde mu household yonna n'omusajja gyali for them are they safe I don't know now those are some of the facts sorry ezigenda okutuzza ku bibiri ku the legal the psychology and the moral kati awo firimu etandise tutandise nno kati wano bannange ntekawo disclaimer wobeera nga tolina budde sheno gireke oba atagala kumanya facts gireke katugenze mu the possible criminal charges under Ugandan law emisango gyayinza okutsa ku taata mateeka ga Uganda. Tukyayogera ku mukyula engeri gye gutuyambamu okujjanjaba okukendeeza amasavu guyamba ku bantu abalina endwadde ez'ekikaba ze tuyita STDs sexual transmitted diseases oba infections omuli gonorrhea omuli syphilis kabootongo ne urinary tract infections omuddo guno gukozesebwa nnyo era edda omuntu bwe yalwalanga ebirwadde bwe bityo bafumbanga ntamu sijina kisefuli ntamu nanywa omanyi endwadde ezo zikola ebintu bibiri zonoona sisitimu y'omunda ne kungulu omuntu olusune lwononeka biki kyabeera n'amabwa agatagenda guyamba okujjanjaba munda ate ne kungulu bano abalina amabwa agatagenda ku lususu abali omuntu ali HIV positive tagafuna naye embeera ya AIDS abantu tebakyagituukamu nnyo naye abantu abamu abagala okumira eddagala batera okifuna n'afuna amabwa ku mubiri omukyula guno guyamba ne ku kisipi ne bafumba osekula ebikola by'omukyula bino n'okolamu paste n'osiiga wekikubye n'okunywa n'onywa mu nnaku ago 2 omanyi abantu bakuba kisipi asigala abasiiwa munda wasiiwa abamu basigala n'okubabuukirirwa okwo bw'okozesa omukyula guno mulungi nnyo ate ne ku mbeera eyo omuntu sigala ng'omira eddagala naye gikozese nga supplement ojja kulaba nga obulamu butambula.
The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaswe Chigambo, it is happening. Ngomanya oliku Shalom 256. Atana subscribing, please kindly do so, you're missing out a lot. Alagu ya subscribing, notification bell waka kadeka seko so that you get notified each and every time that we upload. Seeing me for the first time, ngawakanda ba wakafuna data, wakafuna wifi, nze Shalom Haddad Kawesi, wale mkula ku Shalom 256. Nakuzome mani bampesa wekola zili 19 mwezi ogwokubiri leo nakula kubiri nga tusiba asalamu alaykum Allahi wa barakatuh. Tufanye Frank Ntambe bwe lwakuna nga atunyonnyola ebikoze amawulire as per week. Sina kubiba nnyonnyola. I analyze and dissect and critique. Dissect is okubisenge dissect kubiranga kuyingira mu kintu n'otaganjula kutaganjula ensonga mpola mpola. Tufanye bwe lwakuna sawa 2 ezakawungeezi nga twogera ku byagala okuwulira mpola mpola. Wabula njagala otandika ne disappointment yange wa mu Uganda aliyo nsaba buyambi. Internet yange nafuna internet ya Zuku gensasula obulungi tebammanja naye avaako kuva Sunday kati nnaku nga 5 teddangako. Mu Uganda yenna ali eyo ng'osobola okumpa internet ekola ndi ku 0705271973. Saagala Airtel, saagala MTN, saagala Zuku nkwegayiridde. Internet ya Zuku mbadde njigumidde ebintu bingi tesobola backinga tablet ya Jayden wadde backinga iPhone X wadde iPhone 11. So oba olina internet ng'oli eyo nga si ya Zuku oba Airtel oba MTN, please kindly kuba ku 0705271973. Sange bano kisasi nkola internet ya Zuku nkoyo okwerega nabo era mu Uganda yenna ali eyo manyi otubyogera nga mugamba bajja basi banyi mu business z'abantu, but I'm also a businessman. I pay for internet which I use for my works. Then naku 5 sina internet Zuku bagana okuza ku internet yange akantu kaya ka red kati naku 5. So mbadde nkusaba mu Uganda nkola business nganze oli small ana nganze ofunira wansi ngwagagula internet togula Zuku. Bambi togula internet ya Zuku mukwano ogenda bona togula internet ya Zuku zamaze naku 5 nga sina internet. So oba oli ngosobola okupanda teso okubakinga essimu kuba ku 0705271973. Nete mumpa Airtel, temumpa MTN, temumpa Zuku. Naddala wa Zuku tokubira ddala mwebale. Frank Ntambi. Eno bitalo, eno biwanvu, eno bitabuka bwino. Bintu nga si byangu. Olunaku lwalirwa was it Monday? Oba Sunday? Wetwafuna amawulire g'omuzadde eyatta omwana. It was Monday. The boy died on Saturday. Valentine's. Evana yali alwa mukaaga. Lero muntu ekubye omutwe ne saakwa phones and so mbe kusimu yange mwana mulagwa n'omutwe. Nebwe njagala monitor. Yesinga. Bannange. Yesinga. Monitor ekubye omutwe gwa leero abali mu Uganda mwandifunye ku monitor. Sina yesinga yeyokka. Bannange ekubye omutwe, yeyokka. Nkedde kusoma yeyokka. Njachidda kusomere wano Ntambi wakase monitor yo twagifuna thorns and roses amagwa n'ebimuli. It may simple to a fool. Nekati fe abasoma kumuleba abategeera. We go deep. Yeah. What do they mean? Suspect in UCU killing and that's how he accessed the house. Owamwogera ko likati musango police nawe gutuseeko. Of course. Boy delivers Valentine flower killed by his girlfriend's father. The hurdles awaiting the new Kampala police boss Emil bagobya ko lya police ye Kampala. Akuli Operations bamugobye bamuwadde ebi. Tebamugobye. Bamukyusiza mu Kampala. Okay. Ele mu lulimi era he was sacked then to another place. Somewhere. Abadde yani badde omanyi. Badde mumanyi ne sagala genda mbintu ebyo. You want to be sacked. So you want to be sacked. So munnange twatulya ku Valentine omuzadde ng'amwele gafuna mbu omusajja asse omwana gwateebereza okubanga abadde aganza muwala we. Bantu bangi bazza byogerako naye nga tebabituwa into details. Tali story empya nga tebigatta bingi ebiri mu musango ogwo Ntambi. Nga akulogera ne Frank Ntambi.
kasokadde atunnyonnyole ekiriwo kati ku musango ogwo. Okay. Taata akyekwese wali bamama bavuddeyo mbu ate nze azaala omwana ate ala bagamba ate omwana si yamuzaala ebintu biwanvu muwama ate yasula ewaka simanyi naka yali asula wako omulenzi ng'asula wa muwala ne tubuuza taata ali ludda maama ali ludda wa. Frank Antambi, welcome to Shalom 256. Make it happen. Wampa. Ekisookera ddala mukama wange. Gwe ani emanyago? Shalom Haddad Kaweesi. Shalom. Naeza emyaka nangatako omuzira nte. Omuzira. Onaogaweza kweri? Tubuuza. Oba onaogaweza. Ensonga y'oyo omwana ow'obulenzi. Ensonga erimu ensonga eziwerako nga 3 zitugenda okuanalyzinga wano okudissectinga. 3 elements. Esooka egenda kubeera y'amateeka. Law. In fact, esooka egenda kubeera ya amagye nyenyampa akatabo kange akali awo ku mmeeza ne pen mpandiike. Esooka egenda kubeera ya criminology. Nga katwa akali ak'omuwala Diana. Criminology. Yes. Watwa twigune matero banti agijjukira. Simanyi. Then tugende mu the legal. Amateeka. Waba akwatiddwa kuba akyalira konsko. Wabadde omuntu yabadde throwing argument ejjo ku X n'agamba bajja mugulako manslaughter. Nabadde muse. Manslaughter kiki? Manslaughter ne murder. Kati olinga bajja mugulako manslaughter. Manslaughter kwe okutta nga tobadde na kigendererwa. There was no intent obanga olina obuzibu ku bwongo. Oba okitegeera. Then murder ng'okigenderedde nga okiteeseteese. Awo tugenda kaawo waba akwatiddwa. Kuba ekintu kyanyezezza abantu bangi nnyo. Ku X. Ku X. Ekyokusatu tugende mu kya moro. Empisa. Eneeyisa. Moro. Lwaki? Waliwo ne moro element ya moro. Ebyaffe nga tuvudde mu byamateeka tuvudde mu criminology. Ebyaffe eby'obuntu. Eby'obuntu. There are fathers out there, single fathers, abagezaako okubeera nga they fend for their families, protecting baana b'obuwala. How far can they go mu protecting abaana abaki? Abaana baabwe b'obuwala. Single father. Single father. Eyo. Because mama w'omwana tabadde mu bulamu. Tabadde taata ng'ali ki? Ng'ali omutata ng'akola up country. Genda ggulu oyo kusobulanga tobiki kati ngeno tewali afaayo. Kati gaapu eyo yeereetera ebintu bino. Kati tugendawo kaawo okwewala kino ekibaddewo abazadde balina kukola batya? But single parents. Yeah, because there is some little bit of sympathy ku taata oyo wadde ebyo byakoleddwa of the surroundings byengenda okunnyonnyola musango guno. Byengenda okunnyonnyola musango guno nga laba authority ye gize ky'okumwisaamu amaaso nabiki byonna tugenda then mu moral psychological moral mu case eyo. So zigenda beera cases zimeka? 3 zetugenda okutunulira olunaku olwaleero mu case eyo. Tugenda mu the criminology, tugenda mu the legal, tugenda mu the moral. Okitegeera? Legal and moral concepts. Definitely. Moral concepts of such cases lwaki is happening. Lwaki omuntu afuna obusungu bw'ettumbiizi mu kaseera ako n'atalowoozako ku the consequences. Oba okitegeera? Tugendayo. Ekyokubiri, tugenda musango gw'omwana muwala Louis Light. Tugenda kugendamu nagwo. Congratulations Louis Light. 3 zenkuleetera olunaku olwaleero kati ennaku zino kyenkola abantu mbabulirawo byendeese. If you don't have interest you leave, you go. Oli n'amanya tewali bibye. Tewali bibye. Tusinga obeezaako abantu wano kyo neggwa naga talina kyafunyeemu. Kati these are the highlights. Musango gwa Louis Light. Olunaku olwajja Louis Light ng'avuddeyo. Facebook page yamutwaza mu kkomera zeemu n'ebeera ng'epostinga. Essimu ya Louis Light ng'ate poliisi yegirina. Musango gwa Louis Light nga poliisi tennaba kuvaayo ku publishing the forensic analysis report that links Louis Light to the Facebook page. Who is behind that Facebook page? Bagikolanga bagamba essimu emu yaggulawo. Ebyo byonna ayina kiprovinga is the forensic report analysis. Where is it? We demand it. Kubanga omwana oyo bajja kuddamu bamukwate singa poliisi tevaayo kwanika ku publishing the forensic report if it pins Louis Light to the Facebook post. Louis nga yakavayo Facebook post ebadde esirise from 13th January neddamu nebeera activated. Who is behind it? Ng'ate omwana muwala teyabadde na simu ye. Teyabadde na simu ye. I'm telling you. Teyabadde na simu. Olunaku olwajja olwo abantu byabadde nabo bonna. I was in contact with them. Even her, I called her. Namugamba Louis ozeemu n'oteekayo ebintu ebiti page wagamba mbu siiyo n'alayira mukazi watunga alina mu kisiibo. So twagala okumanya who is behind. Twagala okumanya omwana lwaki yatwalibwa ku misango egitali mituufu. Lwaki yalanga obwemage. Tugenda kukoma ludda wa Shalom.
tulina okuraisinga amaloboozi gaffe because it is going to happen to you, it might happen to me. Waliwo omwana yaggulawo YouTube mu mannya gange, waliwo omwana yaggulawo X mu mannya gange, ateekeyo ebintu bagende bankwate banteekeyo emyezi 2 banteeke mu kkoona tubeeko bye tunegotiate nga nveeyo naye nga ebintu asizzayo si byange tugenda kugendawo kaawo ssebo mukama wange ono bonsikiriza issebo ekyokusatu Ddagala Sirwanga ate Uncle Daga yakoze Uncle Daga I have a bone to pick with him. Omusajja legend wa industry. Legend yagambye nti an artist spends 3 or 4 months working tirelessly to organize a concert. To omuyimbi esatu erina okuteekayo ekivulu. After all that effort, the headline is the next day focus on who wore what, whose makeup failed, who tripped on stage, and every bit of drama while barely anyone talks about the actual performance. So what's the point of putting on concerts in 2026? The concerts truly add value to the huge artists. Tugenda kuyingira mu mawulire. Oba Daga ngunji XC. Tugenda kuyingira mu mawulire. Amawulire ndalaga entertainment tegali one dimensional. Buchina bamu okako performance stage. Yes. Tugende mu malimu gwa mawulire ne TVs ezo Daga kwakola show yakola ya entertainment ya After 5. The role it is playing to the industry. Gap eno jayogerako bo bagikavalinze. Shows ezimwe ziri ku NBS owabwe za entertainment ezituka ku concert season tebasendeka makoa nabo tajo stage bya Prima ne gundi ku stage obo kitegeera obatekayo concert obatekayo shows ku sat nantu nkubulya obatekayo shows eza entertainment nge yani Kat Sabula bani ba bringing on the panel baina bumanyirivu kyo analyzing performing arts Kaziri Adamu Kadi. So awo tugenda okubeera nga tugenda tutambulira awo tulabe omuntu ali mu kubeera nga alinganga anenya kuba bali mu kunenya ffe show gye twakola ku Sunday Nation. Wavaayo n'ogamba Hindu biki bogwa abaddeko onsetinga ondeeta jjokerezi bogwa abaddeko onsiikuula bogwa abaddeko Uncle Daga kati boye bakoleyo ku Monday yani kat after 5 how did they tackle the performance baba akyogerako ate bakyogerako bayina obukugu obubyogerako Uncle Daga Sirwanga alimba anti obukugu obubyogerako kyekyo kati Daga Sirwanga wants someone to analyze a performance but ekyebuuzibwa muntu kyalina moral authority to analyze a performance kitegeeza do they have arts performance maybe graduates kwani BS Makona who can come and critique a performance, analyze and dissect a performance at what gaps is no chino. Do they have that? Do they have those personnel ku TV yabwe? MC Kat. Kakati awo we nino obuzibu. Entertainment shows za Uganda zonazo ne bannamawulire ba Uganda they are empty. Most of them they are empty. Chinene. They are very empty. Anti kati Ddagala Sirwanga wavayo nga yatuwa kino. I have mpulira obusumu mpulira nga ejjokerezi. Oinaka ku NBS. NBS kati omuntu gandi badaleta Frank Ntambi someone a graduate of arts of performing arts. Bo baletani. Bo baleta Luz. Baleta Nobat events. Baleta Bajjo. Baleta Miles Rwamiti to analyze an art performance to critique and Rwamiti arudde mu industry ngaku yali akuba masimu obo kitegera kakati we are having a very big problem in the entertainment journalism industry ya feno ate abamu kubasenza okubeera nga bakyamplifyinga okuleta abantu ababisi ku mpewo banalizing art banalizing performing artists bacritiquing is NBS shows zaabwe. NBS. So I have a bone to pick with Ddagala Sirwanga naye nga sikumuvoola no point ku point nze sivoola oba naye ensonga yintu ntwalime okwogera ku performance ya Joe Steady nekwogera ku nyambala ya Prima ne Katembe yaliwaawo anti because Shalom entertainment industry world over ngenda kuwa example ojjukira performance ya MJ ya Super Bowl ya 1993 nagirako obulabi naye sijijjukira kakati banempulira nene ya Pepsi webali nnyo kati gwagirabako ko nagirako ko we yali ewedde performance eyo ya Super Bowl half time show. The media conversation did not only focus on his vocals and choreography, they even dissected his outfits, his facial expression, his personal life, and even the way he stood still the 90 seconds ezo ziyayimirira bwat natavaawo kibamukuba ngali bwat natavaawo obo kitegeera okay. Beyonce wanakoze shu Coachella ya 2018 wajiraba Coachella 2018 genda olabe na ye headlines esinga ne centering ku costumes
ku reunion ye Destiny's Child, it was the reunion. Definitely the choreography details and even the minor stage mishaps ezaliwo. Sound yada vavako. Ojukira Super Bowl ya 50 cent ya 2022 yakola nga yewunzisa omutwe bwati okwaliko ba Snoop ba Kendrick ba Eminem. Do you know after the show headlines zakuba omutwe gwali gwewunzisa bwe guti oba kitegeera drama yali ku stage nga tabagenze kwena ku performance. It's also part of the process. Definitely ojukira definitely ojukira performance ya Adele ya Las Vegas nga bali balaunching perfume we yagwa ne badda ku breakups ze ezibaddewo for years. Talina mukusamu love. Oba kati reality eri bweti entertainment industry runs on conflict. Entertainment industry, yes. Entertainment industry runs on spectacle. Entertainment ebirabwako ebyo ebigenda okugiragira abantu. Then the aesthetics and virality kiva mu kigambo viral. Ndikushoya just today. Kyechasinga otambula. Webale nnyo ekyakola. Webale. Wow. Oh. Amawulire ga entertainment gabira nko one dimension. Kati bolo achi batwaza Nobati annyonyola ebintu byo nga wemuli. Aninze bune bansibire ekikokolo. Because bali bagala nwane interest ali zange. That is the reason. NBS ekyagobya ku NBS. Kusanyuka. Kwagala kunnwanya interest ali zange. Nze guno omutwe ogulaba. Seti se kidomola. Guba gwange. Kati bali banteeka obuntu mu matu ogenda okulya yogera ki. Mbagamba no. And nzine bangoba now 3 years. Naye abantu bebaleta can they explain these things? Kwani kugambi ku conflict musho ya just steady. Nti ekyakola musho ya just steady si performance. I know. But bine ebintu ebirala. And that's what people they wow off. Nibasanyuka we balaba Hindu ku stage bali mu kumuyimbira akayimba. But Hindu was she part of the performance? No. But then those are the aesthetics and the spectacles of what you get. The problem isn't the media teyagala kubera ngeyogera ku kiri. But entertainment media teyina ku behaving nga an academic music journal. Teyina banga somero. Eri music entertainment media. Music journal of what you get. Kakati munange I have a very big problem with TVs. With also nafo kutwaliza wamweno in general like industry ebya mawulire ekakanye wansi tetuwa bantu bano audience ene tulaba sometimes what they deserve. Lwachi tetuputinga in what we call an extra effort. Katukola social room okola show buli lunaku. The advantage you're having, you created a channel, you host someone abera ina information najja naawa. Kati faba ina information tuyina obuzibu bw'amaanyi. Oba abajja okuanalyzinga, okucommentinga, okucritiquinga information. Tuyina obuzibu bw'amaanyi Shalom. Bwe njagala okugatta kukankimalirize lumu tugende mu bidde ebyamateeka ebya Luwinani. N'omwami Douglas Wanga. Tumumalirize lumu. Tumujjawo tumugaye kaya. Yes. Kakati the problem I'm having kuside ene yaffe. Fabeita abagaba amawulire, abeita analyzing ensonga, abeita aba critiquinga, tetuputinga in extra effort. Yet batuchaza buli lunaku. Nawesanga doing research definitely. Nawesanga nga ntambi singa mbadde sitekamu extra effort. Nsobola okumaliriza nga binayogedde ku Monday wa Sakozi bendese wa Shalom. Byentutte wadde final channel. Byentutte wa Megatron. Ne omuntu adde yalabe Frank Ntambi 3 years ago nga nzija. Shopper shop because nkoze buli lunaku. Kyenkulwa wano sikiddamu wali. Lwachi. Kubanga na understanding nti abantu bano batuwa obudde bwabwe. Manya muntu okusparinga obudde bwe naga kagenda bentambi. Nakomawo ne kushenda na commentinga ne batuwa no kubira ne bakola Monday abaku gospel live. Definitely. Kulwokubiri the final channel. Kulwokusatu Megatron. Kulwokuna Shalom. Kulwokutaano executive media. Nga yakuwaye amanyi Frank wabeera. Definitely. Netuka n'okubeera nga ba sponsors batuwesiga okutuwa obulango tubalangire. Tekijjawo ne silver plate. But oteeka muki. Kati obuzibu mufa abantu abali eno kisoka tuli batono. Mwaba analyzing ensonga. Tubeera nga tuli batono. Nekicreating a vacuum. Creating a vacuum nekireeta abalala bangi nnyo abata giving in. I give respect to mwana oyo Kasiri Adam Card. He's one of those people. Benda banenda bantu he put in some extra effort. Research ye. Definitely he put in an extra effort. Omulaba ebintu bya analyzing byateeka ndisegenda kwe rankinga. Omuntu alinda kingo bandi mulungi obandi mubi. Shalom, the problem I'm having kuside ene yaffe. Fabeita abagaba amawulire, abeita ba analyzing information. Tuyina obuzibu bw'amaanyi.
the problem we are having right now nze one of the criticism abantu ze bampaako bagamba ntambi oyo ebintu asoma bisome ebintu abijja ku Google tobijja mutwe sibijja mutwe ebintu bijja ku Google akozesa AI akozesa chat GTP akozesa Grok Grok kali ku X ako now tools ezo zajja Google gye bagamba gye nkozesa ennyo search engine company kunoonya search era crawlinga ne indexinga billions of web pages then is rankinga okusinzira ku algorithms so that you can find quickly good information joboero yagala weri nekisinziro gikozesezza otya the information ye ChatGPT gye bagamba AI language model tuli mu kulanga ono gaya ina asomesa AI sadaki sebyala ensika de sawa tuli mu AI era shootinga dumusoko omulangire eddala nda katono tuli mu AI era sawa zino yeri mu kufuga ensi artificial intelligence yeri mu kufuga ensi sebajita mulozo yeri mu kufuga ensi AI kalife tuli mabega tuli mu analog obo kitegeera tuli mabega wale mwani yampezo oluyimba nga alikwesita yakola YouTube channel ataka nyumba za AI yes katife tuli mabega nti ababakola be batono nense edi mu kumovinga ku speed ya AI artificial intelligence wetuli music engeri gyakolebwa mu katolabe engeri gyakyusemu movies engeri zikolebwa mu bulango AI kati nze tambi wenkozesa tools ezo ziri available ku era yange mbeera muki mbeera mubi mbeera unethical oyo ntambi akozesa Google kati okay Shalom nsolo ng'ongambye abantu genda kwogera ku modulo wa Colombia ngenda bitegeera nti you have to go to Google to search ulingo olina okulinda CNN oyinde kusaba 10 eyogere ate nga bulimu atolinde encha you understand kati saba zino ebintu bitulimu essimu eno ekuwa buli kimu mu second ntono speed gye wali obudde bwe wali maze neberange bu simplifyinze research engeri gye muteekateekamu ne mu ku briefingira no olumu ne kuyama no ku analyzinga no jano executing obuchite naye bino biyamba mu ntolede mugezi kubanga singa okwata bintu bye mutuluze zimunozi wa MC Mayor nani nomugamba Mayor bibyo era jagamba kurunta obuchitegira kiringana mu kusoma sajja yakoli abasibebe sobola hambi yagende ogende eyo chaliza abasibe kiberanga we twasomeranga ne bagamba oyo ekimutusingisa abera nnyo mu library banya abyogeranga kati nga bano bo baagala mukwatire ku lubaawo bukuwama bukuwama oyo abambita oyo bwatasoma taita kyantwala bwatasoma taita kiba kyantwala kusoma zona nze nkwata oli mu ku blackboard naye oyo bukuwama nawe oyo ne bakufuula unethical kakati engeri gitwa accessing information sawa zino yachuka abalemede mu analog tubalise naffe mabega okitegeera abamanyanga information wakumujja ku mpapula za mawulire ugatoko lecho olinda mawulire gesawe nyofu na information kata tuli iwo obokitegeera singa nkujukizako kedda Shalom engeri abantu bafunanga information ogenda nakutya nnyo mu ancient civilization before paper systems natina kubiranga zijja mu myaka n'emyaka gy'abajjajja ffe how data was gathered ogenda nakutya nti abantu abalemereyo balina bye bakoma ensi nesigala nga kolaki nga yeyongerayo how they were observing their observation nga bakozesa astronomy agriculture ne seasons okutegeera nti leero budde buzibye ebiro oba okitegeera ne bagenda mu oral traditional okwogera oral tradition ne bagenda mu manual counting and recording okubala nga babazisangalo era bagamba aba the ancient Egyptians they recorded harvest yields on papyrus bakwesanga papyrus zebiwempe biwempe nakwe bakolera okitegeera ale astronomers abagenda ku mwezi eyo abagenda okugireyo bagamba they mapped stars by naked eye observation ba astronomers abasooka before bana abagenda nga bakozesa ebyombo bibagenderako bana abasooka definitely nga tebagenda ninga okubala stars bichi okosa naked eyes obo kitegeera netugenda mu era ey'okujja bayita classical era yes wandika classical era yes togera ku Greece togera ku Rome ne ba scholars togera ku Aristotle they gathered knowledge through one direct observation okulaba direct observation interviews travel ne logical reasoning political theory definitely ne principles of management equality number definitely ne logical reasoning ngabagamba research was largely philosophical and qualitative logical reasoning namba baviranga kawo webali ngabota abajja bya logic yebi webale nnyo so data collection okufuna data oyo gwe batuwanga abamu gwe tulina mu kusoma ke sawa zino
kyategeeza nti physically bali balina ogenda mu bifo ebyo ng'atambula n'agenda alabe. Oye kati yali classical era the Greek ne Rome ne ba scholars awe bafugira ensi. Kati saba zino ntabe sinagenda Masaka kumanya nti nonna mmere ya Bakalulu. Sina mala genda tukwese ekigambo ekituufu. Okupoze ne Landlord wone muganda. Kale netugenda mulembe gw'okusatu batadde medieval period. Medieval period. Libraries ne scriptorias wezajja. Research na depending ku zibayitaga monasteries copying manuscripts ne zibeerawo ne Royal Archives ne ba scholars of traveling to centers of learning. Je basomeranga bagenda nye Greece yo. Webale nnyo University of Bologna ne Al Azhar University ne bagendayo eyali medieval period. Netugenda mu the printing revolution otuyingidde 15th century. Awo ba Johannes Gutenberg ne inventing the printing press ne batandikaawo Germany oyo musajja kati books ebitabo ne becoming mass ne bera produced ne tandika okubeeranga bikola kibibuna knowledge na spreading across Europe scientific collaboration ne zibeeranga increasing kyone kichanginga research drastically eyo yali ki printing revolution kati bana abali balemera mu medieval period balekebwawo abali balemera mu classical era tebatuuka eno ne bagamba nti kati bintu ne bikyuka netugenda mu the scientific revolution tuliko kati tetunaba tukyate enekyali 1600 to 1800 research na becoming a very systematic togera kuba Isaac Newton togera kuba Galilei data na collective methods muri controlled experiments measured observations ne mathematical recording ne field notes abakakensaawo yali scientific revolution Newton kali theories gwa somo okunsenga mu physics enkambo okufa bano eyo yali scientific revolution uyavaawo netugenda mu industrial and statistical age that was the 19th century ne 20th industrialization webale nnyo research na becoming institutionalized bino byolaba ebya surveys census system government archives ne laboratory instruments awo netuvaawo netugenda mu mid late 20th century the pre-internet era tuyingira internet omutimbagano pre-internet katono nga tutaka kuyingira mu internet waliwo kyasookawo index cards eziriwa abakasi ebyo library ne catalog drawers index cards abakasi alizo ziri eri mu library awo ne zijja catalog drawers ne zijja academic journals ne zibeera z'amaanyi nnyo ne typewriters that is the pre-internet era kati ne tugenda mu the internet era internet eze internet 1990s okwambuka eno gye tuli eno internet era wadde naye divided by 2 search engines ne zitandika okuba nga zijja ne zichanginga buli kimu Google information nabeera ne becoming searchable Firefox ekyali simanyi academic databases ne zigoyinga online wali maze ogende mu library bikikati usawa zonna kukwira ngo bifuna ku kiku internet email acceleration ne zibeera nga zikozesebwa ba scholars awo kati mu 2020s after COVID tugenda mu era gye tulimu essaawa zino the AI era AI yaliwo mu COVID yawo awo wetandikira AI era gye tulimu tukatuvudde ne twava ne mu the internet era tulimu AI era wadde AI is part of the internet but nayo ye creating the gundi yayo intelligence era yayo kati bali abalemera mu internet era ene yali ya just Google yokka information AI akulaga nti alese chat GPT ne Grok summarizing ebitabo bulungi nnyo kuwa generated structure analysis comparing theories explaining complex ebintu ebiri complex ebizibu nabiranga abikuwa kati awo ensi wekola ki ensi weeri kati abantu webagana okushiftinga ogenda mu errors bana abala bakozesa tools eziri available mu kaseera babeera ki baba bakyamu kyobala abantu waliwo abanja samidde jjo nga njogera ku byaba DJ ne bigenda ne bigamba nti ntambi akozesa chat GDP nabyesa aluda being specific aluda okudiversifyinga olulimi lw'aba DJ yase DJ lingo ne kati kikwewunyisa kati si bakozesa tools ziri available nze atali DJ nali bitegedde nti abantu bagala kozesa logic saluda kati psychology essaawa zino gye tugenda okugenda mu mateeka siri munnamateeka naye singa Shalom wabirawo ensonga ey'amateeka nkozesa tools eziri available okuunderstandinga concepts naye kibeera ekikulu kibeera kimu yo execution mode of delivery delivery and execution nti omuntu oyinza okumuwa bintu bye ebimu n'omwaka n'akatabo bwe kati information nga yoyo namulema okudelivaringa naye nga yono kati era gye tulimu psychology Kasuku yasoma psychology wabeerawo ensonga nga ya psychology mba njagala oyite Kasuku
niwe abataliiwo Shalom ng'oŋŋambye yogera ku psychology zaataamusoma mba nina okugenda okukola research ku psychology so I will use tools eziri available okubeera nga nzijayo bannayuganda we bagambira nti oyo asoma bisome like bamanyi concept y'okusoma. Do they understand? Twagenda ku ssomero ffenna ne batusomesa ebintu byemu ne mulimu abafeiringa n'abaayita lwaki oba okitegeera so eyo gye ntandikidde nga bagenda kutuyamba nnyo wano we tugenda okubeera nga tukola ki nga tugenda kati awo mbuze ebibuuzo byo dagalasirwanga awedde tumaze mpola uno ogwa father ona emiji okonyeka ya single father yes we atenna kujja musango guno katugirabanga weeri yes naye adi agamba omwana abadde yakamala ennaku nga 2 ewakaawo we baamutidde ng'asula mu nnyumba y'omusajja era sezaalawo nga ntambi who's to blame in the first place kakati information gwe nakagathering kasoka empisewo bamu ku bakama baffe mpisewo kampisewo ani abonna balange kasoka empisewo obusajja baffe wa AI sebyala engeri gye bakwogera ku AI ndoza wiiki ejja nange ndoza mutegedde lwaki AI mwetaaga okumusoma kati mwabali mwawulire n'ogenda ku Shalom ng'akuyise ng'oli empty boat nga waliwo tools ngeze esobola okubeera nga zikuyamba abantu ng'olinga empuuna malungi ne bannange ate bannange ekire baffe kikambwe ba analysts baffe Shalom mulimba ntwe mukyaza mutindo bagwongereka akatindo bawa abantu ku kintu ekyenjawulo MCMA abasibe bagamba ki MCMA yekolera basibe yekolera yazze mu basibe kati banafa Apple Studios bagamba artificial intelligence master classes zatandika era gwayagala okubeera nga osoma ebintu ng'ebimu ku byembadde njogerako introduction to artificial intelligence, generative AI tools, prompt engineering, AI for web design and programming, AI for business and entrepreneurship, AI for graphic design and content creation, AI video and voice production, AI for digital marketing. Banaba Apple Studio bagenda kubeera babikutuusaako bulungi nnyo bakusomese basomesa abaana bomu abalina amasomero abasomesa computer studies abalina companies ezihiring abantu nga bakozesa computer nayo ku Shalom 256 olina okuleeta bajjebi bayige AI kola thumbnail ogikozesa otya AI agikozesa thumbnail akozesa AI kola thumbnail Mr. Beast akozesa AI yaituba singa mu nsi yonna no generating emitwe titles you can use AI ne generating Uganda of course like dictionary y'Oluganda jeri osobola kuterezaamu katono but ate ku luzungu tisukka esaawa zino kati jano amawulire gona printing na biki tebakyesumbwa asobola kubeera nga alina bannamawulire nga basatu ne bakola stories alikoledde abantu nga 20 using artificial intelligence oba kitegeera kati bino byonna bano ba Apple Studios babisomesa so kuba ku namba y'essimu 0772 66 30 18 abamu no watch nakamba iseyo olumu bannange munansaasira ekyo tuyinza obutadda olugende njala terudda babayise abamu no watch bo bagamba ku mitwalo 3 gya Uganda you can subscribe with us ku films enjogere ne videos ba Uganda exclusively bonna bali oko Junior Emmy Jovan Tom Shaukan Jingo ISP Kevo Kevin Chris Sweet HD Danny D Sami Ivo Ismakeli Totte Mox Muba sako n'abalanga uyo vije uliyo yatadde acha ziri enkadde ziyatuwa wiki wedde 1000 blows kaseri another simple favor Mada Report Vanilla Sky no Mase Sakone endala Vijay Junior the incredible Ava challenged but never equaled Obsession Kaseri je kali primate yakakoze I was a stranger yakakoze people we meet online relationship goals Sako nendala bannange ba videos banji mugene muberenga mu balaba ku no watch ku masimu kwetu ligonna gendo downloading application ya Fijoja applications ku TV je tuli kozesa web.munowatch.com or application oberenga ogifuna Sako ne ku website mu abakozesa Google Chrome oba Safaricom genda www.munowatch.com AI internet era yereso kubeera nga film so kujabira ku simu lulinga tubeera mu bibanda Aisha bebe tava ku munno wachi Aisha wa bebe ayino kubeera ne busia live baba nnyo ku munno wachi Aisha wa bebe anzijuze jamu wayoko ku myezi otya Aisha bebe yakuwayoko ku myezi nge3 ne busia live ampera ne munno wachi ndo smart interface page mwalese baba ko interface njabba wawayo busia live oya abalabi ba Shalom 256 mukirabye njabba buzayoko ku bibuzo 2-3 tubawe DJ wa Shalom wegatti kumugutandika mugire munno wacho olwo kyenkugambye era nti zikyuka film twazirabiranga mu bibanda kati omuntu abeerebwe nalaba Vijay Junior we nalaba Vijay akanadamu swambu n'obudde funa munno wacho kati omuntu ng'osigala mu ereri ntambye ebintu asoma bisoma genda omajifuwe ku bwotyo oteeke mu DVD awo tuvudde waawo yes so mbadde kugamba mukama wange ensonga y'omwana awo now these are some of the facts I gathered ezigenda okutuyamba okuanalyzing ensonga eno mu miteeko giri gye nagambye esatu ekisooka according to one abamawulire abagenza okukola sheeyo abagenza okukola coverage eyo
kwabaddeko Salt TV, kwabaddeko Saimo Kawalata ne Mustafa, bengenda okubeera nga nquotinga kuba mu kubenawulidde boogera. This is a very serious case which I don't want to pin myself onto. Nakola share ey'omukazi mukazi wa university. Pamela. We nakola share eyo nenkozesa obukujjukujju bwonna na research gwe nali nkoze. Abantu batya abasinga ne bagamba naye gwe bajja kutta ulire ebintu byoyogera teweetiririrako nenga abasiru tebamanyi buno nkoze research. The idiots. Ekyewuunyisa 3 days after that nensanga Tom Magambo CID director. Nagamba naye gwe wasoma criminology wasoma ki? Come and we have coffee. Wamusanga. Yes sebo. Ko AI. Ebyaddala. Ka coffee ka AI. Atenda sebo ebyaddala. Nangamba can we go for some coffee? Nangamba I want to give you a job here. Nemugamba sikolera government. Nkolera Shalom 256 n'abalala. Nangamba it is okay. Obo kitegeera. Tom Magambo kulamusiza kunya tulaba nnyo no by the way. Talina buzibu jeno Tom Magambo. Talina buzibu n'akatono n'akamu n'akeddaga. Now, these are some of the facts eziri mu kubanga discussing okusinziira kuba eyewitnesses ne ba neighbors. Nti nno omwana yafudde. Abantu abadde bagamba mbono yabadde azaleta kamuli kokka. Badamita Martin mugenzi. Omuntu yabadde azaleta Derek ye Martin yani gejjedde. Martin. Yes. Mbu yabadde azaleta kamuli ke kamusizza kokka. Naye it is kigaziwa kinene. It's broad. It is very very broad. Tisika muri nti yabadde akaleese byamusanga awo nakubwa nattibwa. No. Mama yamusanze atuddawo. Amuwa akamuli ka Roza. Nedda. Omwana ono okusinzira kuba neighbor bagamba yasooka najjawo kawe waka n'abeerawo n'asulanga nawo. Yes. Awo nga bali mu holiday. Talina bukuwa omwana. Ndakubuulira nga bali mu holiday. Najja n'abeera nga asulaawe waka. Taata tabeerawo waka. Taata akola safari oba up country guru. Era abantu bonna balina businesses eggulu. Nga baganda beeno. Abakatogo collections. Bajja kukuba akatayimbwa abantu balina obusungu. Jebbi. Abeggulu yakuba akatayimbwa. Oba kitegeera. Kakati tata mu butabeerawo kikuliyetinga vacuum eyo. Omwana adabeera eka. Omwana abadde abeera ye ne batoobe ne house girl. Omwana abadde omukulu. Housemaid. Yes. Ne housemaid. Tewaliwo maama. Jagala kulaga ebintu bino ebyaze tewali wani. Tewaliwo maama. Kati omwana ono nabeera nga ayina akaanya akakuleeta muganzi we oba kale mukwano gwe ewaka. Omulenzi bamubuuza mu kusooka kuba taata yatuuka ekiseera but neighbor ne yamutiipinga kuba waliwo omulenzi gwe tutategeera asula wano. Neighbor nga babi. But neighbor bali concerned. Tebubeera bubi. They are concerned. And that is how we were raised. African setting. Definitely. It takes a whole village to raise a child. Kati byavaawo. Neighbor wano batiipinga ku taata. Waliwo omuvubuka tutategeera. Era omuvubuka oyo mu kubeerawo awo nga buli walengera omugenyi nga yeekweka wansi w'ekitanda nga ayingira ekisenge nga yeekweka. Bino this is according to neighbors. Omuvubuka adde abojjerera. Simanyi oba okubojjerera abadde abojjerera. Naye nga yeekweka. Taata we yategeera ku nsonga zino n'adduka za mbwa. Najja n'amusanga. Sikumusanga mu kikolwa sijja kukiteekawo. Wabula okumusanga ewaka mu nnyumba mu nnyini mu kisenge. Mu kisenge ky'abaana be. Kati taata awo obusungu nga bungi nnyo gwe mulundi ogwasooka okukuba omuvubuka ono bubi. That is according to the neighbors. Bakuba bubi nnyo omuvubuka oyo oba ne ku polisi baamutwala I think. Nawulidde waliwo ayogera awo. Omuvubuka ne yeetonda n'agamba sijja kiddamu. Ne bamubuuza. Waliwo bamukwatako ogwasooka. Taata n'amukuba. Yamukuba bwina ama n'amutwala. Ensonga ne bazimalira eyo. Omuvubuka ne bamukosoninga ntokomawo. Oba kitegeera. Omuvubuka ne yamubuuza in the first place kyekikuli tolina wammwe. Kyekikutuza mu nnyumba y'omusajja. N'agamba munnange nze bazadde bange mama bange banneegaana. That is the reason he gave. Omwana ki? Omulenzi. Yes. Wandiika. Martin. Definitely. Abazadde baamwegaana. Nga wagamba nti ensonga lwaki anoonya bubuddamu wa kusula. Badde bagamba abadde asoma. Of course. Abadde asoma nga adde mu kisulo. Kati adde avaawo ate gye baamwegaana. Kakati ng'anoonya wa kusula. Kali ensonga emuleesa mu maka gano because tulina okwebuuza lwaki abadde ng'ajja ng'abeera wano. N'ebintu by'eggamba bya holiday nga n'okusoma kuwedde from December to January. Awo weewatyo. Sikafe eyo. Oba okitegeera. Now, that was the first time.
Taata ye n'alowooza nti kati ekyakoze ki kiwedde akimaze akikiri yalinze n'addayo ku mirimu ne wabeerawo incident era ey'okubiri era ku Martin omugenzi kati because now this has been Second the third encounter. yes this has been the third encounter third one eno emuviiriddemu okufa. That is according to the neighbors. Kyebagamba tekawulira ng'ombe. Kati omuvubuka munnange ku lunaku olwo lwakubwa ku the Valentines awo omuvubuka taata era ng'ategeera. Imagine taata najja n'amusangawo kati obusungu awo nga bweyongedde. Taata bagamba kye yakola n'asiba omuvubuka emikono n'amusiba nga kisusse. Omuvubuka ali munafu taata taata ku mwana we mwana wa 18 year old obasobola kunsiba emikono ntambi tugeza omusajja mukulu naye omuntu ng'akusinga emyaka gikuba eŋŋumi anti jjukira ebiseera ebisinga beera ng'ozizza omusango olaba yo reaction yo moto reaction kinga nga bakwatidde webale nnyo n'oba oli wa mifumbi oba okitegeera kati omuvubuka akwatibwa. This is according to the neighbors. N'asibwa emikono taata n'atandika okukuba omuvubuka n'amukuba using emiggo using bricks amataffaali. Yes. That is according to the neighbors. I'm telling you. Yes. Taata akuba omwana ng'amusibye aye n'amukubisa amataffaali. Kigenda kunqualifying sa ku kile kya Minnesota and Madrid n'abagenze mu legal. Subhanallah. Webeera ng'owani kujja bba obinzijukiza. This is the information gathered okuva ewa ba neighbors. Neighbor omu agamba yabadde musajja n'agamba nti omusajja oyo we Herbert n'agamba nti Herbert tekawo erinnya nti babadde bazannyanga naye omupiira olumu. Taata Herbert nakali nga beemanyi kati wabawulira oluyuuguuma mu nnyumba emiggo gikubwa biki oyo gaya ajja neighbor agamba omusajja bannange ekimala omwana mukole ki because they knew about it. bategedde mbu ali mukuba mwana definitely because we gwali gusoose kati amugamba nange omwana muleke ogenda kumutta omusajja n'amugamba mu bigambo biwandiika. Omusajja amugamba neighbor. Definitely this is according to Herbert ayogera the neighbors. Temubimpiningako mbalaba. Now Herbert ayogera n'agamba oba kufa ku luno kanfe ngenda kufa n'omwana ono wandika mu bracket. If I die, I die. If I die, I'm going to die but with this one. Kitwala ku the intent, the ingredients of manslaughter and murder, the difference. Waliwo enjawulo. Kati intent weeri ey'okutta. Okivudde ku manslaughter. Neighbor oyo era nsaba police, Uganda police mu kunoonyereza. Ba neighbors abo bonna abakoze interview bayambe ku kunoonyereza. Bakwatibwe? Anti obuzibu bwa police ya Uganda okukwatibwa kwabwe you detain. But if investigation you can come and abantu nobabuuza nobajjako statement. Oba kitegeera bayambe. Bane basooke basenguke. Anti kati obuzibu tuyina mu system yaffe Shalom. Nti mu nsi endala community twebeereramu. Webeera nzizo omusango ng'ondabye ngamba police obeera mu nsi z'abazungu. Omugenzi Ismail yakunyumiza n'agamba nti yali engeri omusota mu neighborhood n'agutta. Neighbor we yennyini n'amuloopa aba animal control ne bajja ne police asse pet oba kitegeera. Kati wano mu Uganda kyannaku nnyo nti tuba twagala okuyamba ku police n'ebiseera ebisinga they can take you obuwulirize kati abantu batya teboogera naye bano bayogedde statement eyo. Now ba witnesses abo beba wali anyway tujja kutuuka wali ku kyamateeka ku ligo. Kakati omusajja oli munene n'agaana nti wadde yamukoshoninga nti omuvubuka muleke taata agaana obusungu akyabulina buyitirivu nnyo n'addayo n'awalula omuvubuka n'amuwalula n'amugja mu kisenge n'amuleeta n'amukasukawo kabalaza. Ennyumba bagirabye weefaanana kabalaza awo omuvubuka ng'amaze omukuba ng'akyamusibye era. Yes ng'akyamusibye mu kumukulula okumugja mu kisenge okumutuusa mu ddiro. This is according to one of the neighbors yagambye yamukubye engatto oba mu bulago oba emirundi ng'ebiri oba esatu. Kati omuvubuka n'atandika okuvulula omusaayi ng'obulamu bugenda. The pain. Kati gayi n'amuleeta n'amuteeka ku kabalaza. Mu kaseera ako ndowooza ye n'asooka n'ayitamu. Okitegeera defense ne bajja. Defense we bazze nga ndowooza neighbor ono bagezaako okubeera nga bakommunicatinga omwana ono ajja atwalibwa mu ddwaliro. Defense we yazze ne be yazze nabo ne bagamba naye ono alabika ng'afudde. Omwana ng'amaze okubeera ng'afa. Awo bamagama g'omusajja ono Herbert mu busungu bwe biki nga yayiseemu nga yamazeemu oba okitegeera. Mu kumalamu omwana ow'obuwala ye wali kankuzeeyo ku emabega bagamba mbu we yalabye taata
kwata ndoza yabagwikiriza bugwikiriza, they didn't expect him. Kati breakdown in communication nja kuzza bali mu bumoro eno kesa ina layers 3 kyekikundesezza waleero criminology kyekikundesezza kyekyo. Now omwana yo olwategedde mutata ajja abawulira footsteps n'ayitamu yaddukiddewo omuwala abakazi gwanga bi abawala abamu babeerawo n'omuwala ono bino byabeerawo mu kusooka ziri conference ezasooka ndoza ye yamuwoninga omusitaata sigeza nenziramu nebusajja musinga mulaba mvubuka ono kale omwana yatiriddewo nadduka. Kati incident bwe yabaddeewo yonna ne bana abato ne maid bonna ne badduka kati ewaka matongo tewali aliwo baalazeewa bo omanyi kye bayita okudduka bakita kiwalazima mu Luganda. Waliwo enjogera egamba nti adduse kiwalazima nga mukazi mukwate njogera bamukwata adduka buddusi ate kati oba tokyategeera bamaze okukolako odduka buddusi kiwalazima kane bano badduse kiwalazima essaawa zino wetukoledde sheeno ku ssaawa zino 6 we are yet to know omuwala gyali omukozi gyali abato gye bali ababadde mu household yonna n'omusajja gyali. For them, are they safe? I don't know. Now those are some of the facts. Sorry, ezigenda okutuzza ku bibiri ku the legal, the psychology and the moral. Kati awo firimu etandise tutandise nno kati wano bannange ntekawo disclaimer obeera nga tolina budde sheno gireke oba ataaga kumanya facts gireke katugenze mu the possible criminal charges under Ugandan law. Emisango gyayinza okutsa ku taata mateeka ga Uganda. Definitely. Now nagambe there is murder, waliwo obutemu, and then there is manslaughter. Murder, according to the Penal Code Act, murder is committed when a person unlawfully causes the death of another with malice aforethought. With malice aforethought. Omuntu yebuuze mweno case what is malice aforethought? In simple terms kitegeeza intention to kill. Ekiruubirirwa okutta. Yes, intention to kill, then intention to cause serious harm knowing it could lead to death. Bannange mwetegeeza n'ekigendererwa ekyo tuusa buli kyenjogera mu kiseeke egundi. Now kati otugenda mu murder nkubulidde the ingredients of murder. Malice aforethought okitegedde kyokola kigenda kuviiramu omuntu ono okufa bosigala nga okikola wano ku muvubuka ono nkunnyonnyodde yataayinga emikono gy'omuvubuka taata yataayinga emikono gy'omuvubuka yagisiba. Now that shows control and planning. Tuli mu criminology funa nawe ekitabo wandiike niyinza obutabidda muwandiika. Now ekyokubiri he used dangerous objects ettaffaali bricks and a heavy stick mu Bulumi. He continued beating a defenseless person. So kola nga tulya bannange wali nga tukola nga tulya matugende otuli mu kusoma Shalom kyenjogera sikiddamu ate kituyamba okufuna biri ebyo mu maaso. Yakozesa objects amaze okumusiba akutta ettaffaali oba amataffaali oba ebifunvu n'omuggo akuba omwana ono ali defenseless. Tugenda ku ingredients za murder. Njala kuddamu omusirusiru oyo wa X yagambye mbu mani bannange tulina abasiru Shalom tuwanga n'ogamba banki we butwa omwana w'omuntu afudde mu ngeri eyo n'ogamba manslaughter bontu yati yagenderedde omuntu asiba omuntu emikono omuntu n'akuba takomye kukozesa muggo twaliga mikale busungu n'okozesa emiggo badde nampi obusungu bikonde nadduka n'okozesa ebyo byonna n'okozesa n'ebifunfugo oba bricks okube omwana w'abandi ali defenseless ate nomala n'odduka. You fled afterward. Kitegeeza consciousness of guilt. Ezo ingredients za murder wandi katontunulira. Kati utugenda ku alternative charge if intent is disputed kubagamba mbu tewabaddewo intent. Weba najuwinga mbu no example it was anger that got out of hand. Obusungu bwasukka. Kati waberera manslaughter but obuzibu buli webuti. Manslaughter applies when death is caused unlawfully or but without proven intent to kill. Okutambanywa kubaawo senga omuntu afa mu butanywa nga togenderedde tuyomba mwawo mpola ne mukube mumi n'agwa.
badde nvuga ku kubo nola osomeseza omuyizi webale nnyo onsomeseza ebintu kati mbiyizi webale nnyo Shalom Hey. kundeeta wano kye nagambye ebintu bina mbitegeera sakigambye mu kutandika lwaki atandikidde wali ku baddagala tugenda kati siwanga mbiriga kati lwaki NBS ereeta baluzi nga bakugu wetuli now given nti nno yamutayinga yamusiba emiguwa mwana yamutira mbulu and prolonged beating kyamukuba mu bikwanja ebiri Nkujukiza yayongeza yes yamukubira mu baba kisenge mugamba omwana muleke webale nnyo. ye kamfe naye webale nnyo kati waliwo ekyokusa kye bayita torture okutulugunya and aggravated assault otusibwako obulabe obuntu mwafuna ekirabo kyawali balokeza mwafuna ekirabo jaganat bonna nga wendifa nga mulikaaba nnyo tuliriye kombe endagala tulijira nga mulirava tambi nga avuddewo now okukuba okusiba omuntu emikono and beating them severely yamusiba atya omwana ono yamusoka muferambu terera andi kati gwe Shalom oli mu kwogera subconsciously mbusinga gwabadde gwe wali tebaali kusibye naye ne kunyonyola kiri ekyasoose guilt consciousness of guilt nga bakusanze waliwo akaboozi ke nali nyumiza nekajja kunswaza ebankwatako komu mu bwenzi naye myaka jadda gwe bawumbwa don't judge mu myaka jadda bakwatirako mu zina awards naye nga ndi defenseless tona galwana sina galwana but njabi waneka mu katabo kanga ndi kumpi kufa biswaza kanzireyo wano ku torture and aggravated assault tata asibye omwana emiguwa prolonged yako definitely torture nti neighbor najja nagamba omwana muleke n'omuwa statement nti kanfe naye oba nfa kanfe n'omwana noddayo nodamu n'okuba akadda nyuma kanako kuba ebigundi engatto zamumalamu nyuma kassa definitely kati bwetugenda mu criminology breakdown Shalom wano wakulu wandi tutemeteme criminology breakdown tolifuna muntu alinga nze ku channel yo kale nawe msoko kuzimya nabo emipiira wala bya ntambia samira muri asami mu criminology breakdown waje tuita general strain theory eronze njisomesa aba jenani njisomesa zange general fujita general strain theory yes no this theory abaje tusomesa batugamba people commit crimes when overwhelmed by omuntu azza omusango nga kimususseeko bino wamanga ekisooka emotional strain yenyini anga kimususseeko obusungwa humiliation okuswazibwa ekimala kati Shalom kye munna abasajja oli asooka okuta omuntu waseno kabisa bamukubye omupiira bw'omusekerera mwasi ne bagikubye oli akubye ejjinja tewalabye eggaayo oli emotional ndakatono aseno ola kufanika njagala okulaga kamali akomuwagizi wa Arsenal yadagala okututta ejjo ndako wano ndako wano akafaananyi nkyakadala muwagizi wasena kakutta muntu nga mubi kano wano omuwagizi wa Arsenal ejjo nga bakoze 2-2 yapaakinze emmotoka ye waliwo twabadde naga otutomera omuwagizi wa Arsenal banaye twawonye okufa emotional strain omuwagizi wa Arsenal yabadde atise abantu bonna abalaba omupiira n'aba Arsenal temudamulabira mu bibanda manyi nga mulimu aba Arsenal gino empiira egisigadde 11 temuddamu bajja batta omusajja atuse kigenda emotional strain nkunyonyola abasajja yabadde ku Herbert he has emotional strain, he has anger, humiliation and loss of control kyamususseeko he couldn't control himself kati wano yabadde awulira nga alinyanga losing authority authority ku mwana we omulenzi yamugamba dda tokomawo akomyewo kitegeeza tebakyamuwa authority na kitiibwa ekyo waliwo kye tuyita sexual jealousy yes sexual jealousy tejja buzzi ku baagalana bombi bokka but taata nga protecting omwana we w'obuwala obutamukozesa abalenzi obutamukozesa kufuna mbuto bikoze bitya ebyo okutya okwo oba n'okuwubira okwo mwana wange bayinza okundira akaana sexual jealousy bambi bataata bonna ne bamama bakirina okutububira okwo tubalaba bakubanga abaana abobuwala ebisipinga bagenze mu night clubs biki ojja kusanga yagavubuka bikoze bitya then disrespect in his own home omuvubuka ono nga badde abikolera oli mu kutunda ngatto omwana ali ku mwala wa now that is called community embarrassment subhanallah so
instead of tata we yali kopinze legally nti bannaye wenkola bino bigenda kunviiramu bannange oba okusibwa naki, he reacted violently. Eyo gye bayita general strain theory. Kati waliwo gye tuyita honor based violence masculinity threat. Honor based violence or masculinity threat. Violence y'abasajja. Yes. Masculinity threat. Abasajja their masculinity obusajja bwabwe kibafuula abasajja, that is masculinity when it is challenged. Ngenda kuwa example. Okay. Twali ku nali nkyali muto naye waliwo story yakubwa Guy 92 awo. 87 njasamira. Guy yagenda n'atwala omuwala mu bbaala. Emu awo ku Kampala ku William Street saga yajogera linnya ya captain omu. Mu kutwala omuwala Guy ng'ava Somalia mu gundi zaabwe mission zeezo. Abadde nga asindikira omuwala ssente, renti, tuition biki kati azze bagenzeeko out. Mu mmotoka ye mulimu emmundu ze atambula nazo. Kati ajja omuwala nga womanyi omuwala nga mulungi nnyo kati agenda okufuka agenda okukomawo nga waliwo agavubuka gakawuula agali mu kukwana omukazi. Kye yakola omusajja yali mumpi tonotono bw'ati kati n'agamba oba ninga banyooma lwakubanga ndi mumpi ninga baamulengera kati n'agamba oba banyooma olw'ekikula kyange masculinity threat. Kye yakola yagenda bugenzi mu parking najjayo AK-47. Eno story abantu bagimanyi. Najja n'amamirira ebbaala amasasi. I think 8 to 11 people died. N'abatalina musango. Ate stray. Did he also kill the girl? No, omwana oba yafiiramu ndowooza naye yafiiramu. Yamula alina okufa at least. Naye we yagera neneyo kuba. Masculinity threat. When your authority is undermined. Kati yono. Masculinity threat, authority is undermined, ne family reputation is damaged. Omwana agwo ndi munnanga aleeta abalenzi mu nnyumba. Yes, kati bakita honor based violence. Ng'olina ekitiibwa ky'olwanirira. Oba okitegeera. Kiri nnyo ate waliwo religious based violence. Ya ddiini. Okyobodde. Allah Akbar! Akbar! Oba ina bomu oba kiki oba okitegeera. But matters about religious based violence. Kati waliwo kye tuyita rational choice theory. Rational choice. Kusala wokwo. Wandika sigenda biddamu. Rational. Bana kirala. Gundi ayinza okuba nga agenda baafu. Msmeya. Rational. Msmeya kikyaliwo. Rational. Rational choice theory. Choice. Kiva kusalawo okwo ng'omuntu ndowooza. Kati emotions zo like zi overriding what we call rational thinking. Nti omwana ono singa mubulidde buwulirizi ne mukoshoninga n'agenda mwana gwe kiki mwana gonjagaza ki muto. Now that is rational thinking. Naye kati emotions overriding the rational thinking nobeera violent ng'olina musiba miguwa kuleeta bifunfugu miggo kumukuba. Bakiyita rational choice theory. Obusungu obwo obwettumbiizi nga tosobola kulowooza ku the consequences of your repercussions. Oh, yes. Kati waliwo ekyamukuluma kibaso kye bayita control theory. Gwe waba bakiwandiikaawo. Control theory. Kwebale nnyo. Control theory. Nga batugamba when internal self control fails ng'oganya okwekuŋŋaanya okwekuuma okwefuga and social restraints togera wano ku neighbor yajja n'amugamba abanza okuintervening are ignored, crime obviously and automatically escalates. Control theory. Yes. Community intervention ebaddewo gi ignorinze omulenzi ali helpless oki ignorinze legal consequences ozi ignorinze that shows a breakdown of moral and social restraint batazirina. Katugendeko mu mateeka kati wali badde mu criminology. Kati amateeka wano the legal part of it definitely era kati gwezza misango ngenda kuwolereza amukwanedda. Okay. Agakyusa lawyer nga baakoze. Okay. Tulina kye tuyita doctrine of malice aforethought. Kuba nakubidde wali ku murder ne manslaughter of aforethought. Yes. Prosecution we ludde oluwaabi oluna olukutte omusajja ono arguments zigenda kubeera ku ekyo the doctrine of malice aforethought. Tying hands okumusiba that is if it happened. Kubanze ndi ku byayogeddwa. Wakizuulwa nti yasiba emikono that equates to what we call preparation. Yetegeka. Tuli mu doctrine of malice aforethought.
emusingisa ogwa madda amayisa agenda ku mayisa oba nakalaba bakajjawo I think tebakajjawo katwalubeerera yes now tying hands kitegeeza oteeseteese preparation using lethal weapons ng'ama bricks ago n'emiggo equals to intention to cause grievous harm. Zinnumya omwana wa munne mutisama buloka mwana wa munne ekyokusatu wano mu doctrine gye tukozesa ya malice aforethought kye tuyita uyamaze na continuing after omulenzi ngali unconscious, that is disregard for life. Teyafudde ku bulamu bwa mwana definitely kati tukozesa kyebeta doctrine of transferred malice ekyo abu transferring wano transferred malice definitely okay kati omuntu defense enye mu defending nga bafunye oba this man Lubega nayo ya bay tujja funa kansonsibuka tosobola kukola musango gya mada tasobola tasajikola basobola nekisebu gwe musango mada oyo anti obulizo omulamuzi we ayuze ya judge omubuzi we ayuze yo olyokompaka ayuze ya mulamuzi gwe kati wabagamba mbu self defense okwewaza self defense mbwa ate bibadde ogamba ya ate bikibiche ku police nabulizi we bulinga amponinga omwana oyo. You cannot claim that ya self defense ni wabadde weetaasa nga gwe wasibye n'emikono osiba omuntu emikono koma kwekyo mutwale ku police oba wa chairman oba ewaani naye omusibye omukubye baneiba bazze bakugambyeko ozeeyo okubye owaludde okubye n'engatto na bikibe na byonna self defense tubatugirulinga out. Don't you think there's another element? Like I don't understand engage osibamu omwana myaka 19 abana amaanyi ng'osose mulimba mugenda kusiba sigala kukuba twangalo omuntu obanga omuntu mulala yamuyambyeko sibo omwana ekintu kino kyesibyeko njagala nkubuulire abantu be basiba be bakwata jeke otabasobola okukwata jeke Shalomani wowe nnyini oba olina omusango wabiki nokwata jeke paka ka police k'ekisaasi jeke I don't understand mukwano osiba otya omuntu nga teyeerwanyi kuba aliwo omuntu omulala yali mu nyumba taata mpeyaka taata noonyako taata tumusuubira ali myaka gye oba 40 masculinity authority biki byonna na busungu ku mwana gwowa obulenzi ng'obadde nawe kyokola omanyi kikyamu oba kwata obeeranga oba I don't know how I can explain these things to you obeera defenseless oba weak tumanyi kyakukola ogamba oba mukunkwata abantu tugenda kwogera nakwaddeko mu loogi naye simu yino bannange yino line kanjijjemu yino bannaye webale nnyo oba omuntu ng'ababbi baali bakusanzeko mu kisenge nga n'agajjambiya ne bagamba tuwe buli kimu mukwano obiwaayo weyambule empale njijjemu webale abalenge gye balwepingibwamu bambi n'okuwana n'obalwana n'ekiri kiba kikusinga tukesaa no giving up kisedduvutu nakumalizako ekimiiri tukiyita ekimiiri kakati tugenze mu kinagamba ekya Moro yes the protective father bakubanga ndi muwandiisi wa butabo badde ngenda kuwandika protective father genda filimu ya gundi ya Netflix ono guy eratta abantu aliwa Geoffrey Doman yeah bagikozeemu bakola film yeah now the protective father narrative kubanga abantu bambi abawulidde story eyo yes bawulidde kino bakikondemminze kibi okutta omwana w'omuntu under circumstances wezityo tiri muntu alina kudeservinga kufa webityo naye abantu mu discussions endala weda zembawuliramu bambi abalala bategedde obulumi taata bwe yabadde ayitamu so the protective father narrative egamba nti taata bambi is the protector teswaji kwesa mu court eyo ya data samwana tejjeyo just yola nagamiti abalamuzi bose bazadde nagamiti eri Moro muligo morality tajja manya kati mchoza bya yafi bya nsima teri no banga gwa badasinga okubuza abantu ku kyalo notto omuntu kati bino just byaffe nyumya bazadde biki this is the protective father nti is the protector. He is the authority figure Makago. He is the moral guardian of the home. Tata wa believing nanga abilina. Na believing na coming to terms that his underage daughter mwana watanetuka is being exploited. His home Makago is being disrespected. His authority is being undermined. Now, he may asobola okuframing actions ezo zenjogeddeko
internally as protection, not violence. Nayo zatuli mu mmolo. Antuli mu mmolo kye Bwe nagambye buzibwa sirigo. kyogedde mu bigawo, I was going to kill up. Ne mu bino byami byonna byakola kumukuba, amene kumusiba kukola ki kubakubamu ebyo. Nga naffe twasobyanga abazadde mu buto. Ngatuwe byaffe. Ffe tata waffe yali mukambwe nnyo nga naffe atusiba emigwa. Twali Nga balamu. mwakulira mbugubi. Nnyo. Mwakulira ku mpaka. Ba akubisa waya ffe batukuba okufuuka abantu. Nze mukulu wange oyo gwolabo yajja ku kooti. Yatuuka ekiseera nga ye taata wange ye mukulu waffe. Bet tu ekyo. Yankuba. Era ne ku graduation yange nafuna ekirabo n'enkimuwa. Olw'okukuba. Ne mugamba singa sigwe aiso ya Shalom. Emma mulimba. Nedda sikulimba. Shalom kani anize nkubulira amazima nti nadduka kukoni wakane bananga ku WBS. Nga namukulu wange omulala kusaidia ya tata wange ayina ekibanda kye film, ayina ekibanda kye mupiira, ayina PlayStation zino PS2. Ndi musini yeyo ya kusatu ndi mukabuvubuka. Nentoloke wakanga nkola nnyo bankozesa nnyo emirimu biki ebyo. Ne nechawa nenziruka. Nembere wa muganda wange oyo nga nkera nda film, nda bipiira, nenzanya PlayStation, nga ndoza bwe bulamu. Because mukulu wange ono yali anteka mu order. Obo kitegira. Kati sebo abana bola babano abafuuka ebyana. Ne bafuuka ba madaras ngo mutewe guli cold ndi ba mushaping. Kati fe engeri gye batukuzamu. They tamed you. Mukulu wange namuwe ekirabo. Natuka kiseera nga mu chai. Mu butaawo nga ndaba mbonya. Nga ndaba mbonya. Nenga mama wange yali atandise okubeera nga akaddiwa takyasobola kunkuba. Vubuka. Yes, mvubuka. Show je twakoze ne nani? No, Master Parrot. Ejja ku Shalom 256. Yakunyonyodde baba Nyanzi. Engeri yakolanga mbatoba. Yakuzaba Bobby Wine yawo. Nga n'omuggo gukaaba, ogwa gusobodde okukaaba. Kakati ffe wetu twakola kati badde nkwetera narrative ya protective father. Nti batukola ebintu ebyo byonna n'okutukuba not because tebatwagala. But nga bo balaba nti actions ezo they are internally as protection not violence. So that narrative emotionally so okumovinga abantu abamu, but protection mu mateeka becomes criminal the moment it turns into excessive unlawful violence. Kasati suka ate. Definitely. Kifuuka ate. Yes. So I think bingi naye otemye bulungi. Waliwo gap ya mama. Mama yali uddawa. Mama taliwo. Bange mama ali bweru. Mama taliwo. Kati mama watabeerawo ki creating a very deep family dysfunction. Okitegeera. Ekika kigenda okukola n'oyo omwana. Omuwala. Bwe yaviirako mwannyina ffeeyo okubonaabona mukomera ate family nzo. Oyo omwana asaana support. Yetaaga kati abalina omwana omwogere naye kati family egenda kumuboola. Gwe oleeta kyasajja mu nnyumba ya muganda waffe. Okitegeera. Kati abaana balabye. Naddala nga nnyoko yanoba ate. Kati omwana kyayita muntu yasaana okwetta. Naye tusabaleme kwetta bambi omwana oyo. Kati waliwo egyo ayita the single father sympathy factor. Tumukwatibwako ba. Single father gentiro kula online yoko buli sawa na ayagala sympathy. So society often gives emotional society often gives emotional credit ku bantu we bati abana sympathy. Parents who sacrifice, fathers raising children alone, men working far from home to provide. So omuntu oyo was snapping, we call it snapping. Some people frame it as he was overwhelmed bambi byamususeko tata. Yes. Obo kitegeera. Naye nga waliwo gap eri gye nagambye vacuum ya absence of a mother. Ne creating a deeper dysfunction, lack of parental supervision, dialogue nga teriiwo. Mama manyenge gye bakwatiramu abaana baabwe sometime olumu taata kyotasobola kubeera nga okola community mediation yajja neegaana emotional relational skills n'ebiyitirivu side eno eya mmoro. Nga ligale agenda kumusiwa mayisa. That is if ebyogerwako byebyo. Kyobola bantu abantu beebuuza lwaki abantu bakola postmortem omuntu amaze okubeera nga afa. Bagenda omulambo gwo ne bagukolako buli kimu kyonna ne bamanya bakubye luddawo omuntu ayagala omuntu ali intention. Tuyagala postmortem? Like I'm dead. Why would you do a postmortem? You're dead, but then wano mu criminology twagala oku kati katugeze tukutta omuntu akusse. Labe enkoko? Tukutta ate lye mukulya G. Nkoko eryete G. Senses tukutta omuntu akusse Shalom. Twagala musibe mayisa tufune justice maybe. Kakati intention olumu tugitegeera ku postmortem omuntu okukuba wano mirundi ng'esatu ekigenderera kyabadde yandibadde awo nene amwongedde ekyawano weebale nnyo senga yamuwadde obuyami nga amaze omukuba
teyandifudde ni amuleseewo kati ojjukira kesi ya Kanyamunyu ya nti wamala okumukuba essasi neyamuddusa mu ddwaliro kitegeeza intention teyali yakumutta kuba tebaali mutaasizza teyandimutaasizza okay genda ku biva ku 0752 60 24 27 osangibwa Mengo opposite Masengere ku muntu ng'olina obulwadde bwonna hepatitis B bannange alemesezza abantu ogenda okuba nga bakola ebyeyo naye ku biva organic mu myezi 2 obeera owonye so liver abalina ebizibu ebyo abalina ebizibu bya lungs abalina ebizibu bya pressure sukaali obulwadde bukuluddeko obulwadde obwa ssenyiga obuleeta ebintu ebirala ebiyitirivu ebijja oludde ku ddagala abaami kamani power bakayita batya wake up call weekayinamu abakyala ku nsonga zammwe ez'ekisenge Dr. Richard Sonjobe ng'akozesa butonde ng'eddagala emmere ebimera muddo bikoze ebiteebyo byonna byakozesa okubanga akujjanjaba obulwadde bwonna obw'ekika kyonna asiika obulamu tassa mukono ng'ogenze ku Biva Organic and Natural Health Products. Namba yesimu eriki 0752 60 24 27. Adieu sneaker care bozangato repairing engato resizing so restoration and any kind of repair. We also sell shoe accessories such as laces, carpets and new soles etc. Located in Chila, Chawaja Road, opposite Petrol Station. They do pickups and deliveries on 0770 52 39 20. Share bus msomi wadua sangwa osonde mukono ku 0782 36 75 99 0752 74 35 83. Abasomera Kenya mitanga nganze SS tulina reunion nga 28 omwezi ogwokusatu 2026 watandika nga 27 ku Kyepukulu ke Kasiki okuuga okulya okwepena okunyumirwa okujjuka ebitakola ku ssomero kubera chairman waffe Ibrahim Byekwaso ku 0772 666 2023 oba treasurer waffe Rahma ku 0701 44 9993 Ekyepukulu kya Nyamitanga Secondary School at 44. Frank Antambi nange ndaba nange abalala aba Mulangira Interiors abasangibwa ekyanja ku Al-Salam Towers ku muntu yena ina banengo nonya furniture totandikira ku furniture wewaka awakane wabiranga wafaanana bulungi ng'osobola okubeera ng'oyita mikwano gyo oyita family n'abiranga bakuweesa ekitiibwa naye abamu batya okuyita abantu nga bagaa bajja kunge ya furniture baaliwo tulaba Johnson yabute bijjamu empumbu wano ku Mulangira Interiors ofuna sofa set ennungi ennyo ekoleddwa mu maliba amalungi ekoleddwa mu fabrics ez'enjawulo ennungi eziri durable wabeeranga wakwesiimisa ddala ewaka dining tables bazirina center tables bazirina carpets bazirina wall portraits ebisige by'oku bisenge yabirina nammwe abalina offices ng'oyagala enyirire bulungi nnyo furniture omulungi ennyo agenda okuweesa ddiiro eddaka egenda okujja mu bulamu obubi olina okubeera ng'ofuna furniture okuva mu Mulangira Interiors genda wekyanja wenyini tonatuka ku Kyembuzi wakati tinga tunakulanga tuka ku Toto ku side ye y'Ekyemmanga ku side ya kono Mulangira Interiors wali awo ku kizimbe ekya Al-Salam Towers mpola yes twakola ku musawuli ogwa omukyala Pamela poliisi onakuluwa jjo yakutta omuvubuka yali akola ewaka nemuzaayo ku scene reconstruction omwana ono aba alina intention kyenza omuviirako okutta mukama we sinnategeera first place sinnategeera naye nga yagenzeeyo kisinga okuba nga kyewuunyisa mu kumutwala because nzikira okukola story yo ku Monday wagikolako newange newo kati wegikola ku Monday okunyonyola abantu engeri gye bamusanga ebbudaka eyo engeri gye bamutrailinga gye batracinga amasimu kino yamukwata kati ku Lwokubiri weyagiddwayo okuleetebwa okubakolera scene crime reconstruction something like that n'aleetebwa n'ekyewadde kyewuunyisa ng'alina ne smile nga musanyufu nga talina kutya n'abalaga engeri gye yamuhiitinzeemu n'akola ki iyo nekitegeeza ye prime suspect teri mulala y'oyo naye ebigendererwa the intentions tebinaba kubeera nga biri established kubanga ebiseera ebisinga twagala okubeera nga tumanya ekisiza omuntu from criminology tutandika okutracinga relationship no nako batugamba misango ogwa dana we don't first look at the prime we don't look at anti kati prime suspect yo osobola okubeera nga omufunyi naye otegeera intention osobola n'okukwatiramu abalala watyanga yabadde asindikiddwa kati ebiseera ebisinga tusooka profilinga the deceased oba the victim enkolagana ye profile abadde ki
nti abadde dean of students emirimu gyagibadde gitambula gitya teekamu maxi Maxi, baana wa- biki kiri- ebyo kiri- kulabirira abaana kiri- oba lwadda alamuza ekifo kye we byonna kati waliwo n'akalamu kajja nafumbirwa muzungu ebyo byonna mugwokuna webale kati ebyo wali ku blackboard kati nze mahoni ntambi nkujjukira nga tuteekawo bigatta wali tugatta ne tugatta omulimu gw'abadde akola ne tugenda ku work ne tugenda ku family relationship basembeyo okwagalako mu myezi wegiti nga luyanyize ng'ategedde bamuleseewo byonna tubiteeka wali ku blackboard tutandika okubeera nga tutwe paka ogenda okulaba nga tutanze okukwata abatakagezi baali bangi nnyo nnyo olowooza nomanya abatakakati bakumusangwa kagezi bayitirivu naye yatunda amafuta ku olwo gye bakozesa baamukwata webale nnyo kati ne wano nti bwadde ono yasse ne tetulina kukoma ku oyo mbu ye mutemu Eh, we go deep nti kale ye mutemu naye ne babayita accomplices accomplices abamuyambako bakuyambako bakwatibwa n'olumu okibeera nga yabadde atumiddwa kubanga oyo guy yakola bamukozesa awe waka emyaka egyo esatu yali mukozi wa waka House helper. emyaka esatu Ali katulina yagamba okumanya mukama we. mukumudisimmisinga Under mu bulungi nti bayawukana bulungi oba yagenda alina ekiruyi nga yali agala kukola revenge something like that. naffe waffe eyo omwaka guno ogweddawo ebuka nageeyo omuvubuka ali alunda nte ng'alunda ente za mukama we kati omuvubuka n'afuna feeling eziganza omukozi w'ewaka omuwala boosi n'akimanya n'amugoba ng'amaze emyaka nga 5 omwana kyeyakola yali amanyi pulogulaamu ya boosi mbusaba bweziti aba mu bikajjo gye yamulumba n'amukuba akabazi kati after some time banoonya taata talabika ewaka wayitayo ennaku 2 n'azuula omulambo nebaganya nza obbanga yamusa nobbanga yamuse ate eventually nga bwe kyali era bamalamu kwata nga kiseera ebbanga omuvuka nayogera mbu gye yamutta n'awa n'ensonga eyamussa bangoba ng'ate mbadde ezo zonna ente mu abakozesa abakozi muli mu kabino omukozi omuyisa otya omusasula ekiri worth oli compassionate nabo empathetic asikaali bano abatukuuma oyingidde entambi ovudde mu walagi wozza ekiro saawa 7 zaawo waganya okugulawo omubogoledde omuvumyevumye ng'alina obusungu yabutereka kyobalaba nze basikaali bange obalaba abatukuuma awe waka kati recently wano wiiki ewedde nakuŋŋanya engoye zonna zikyakozesa n'enzimuwa n'engatto just kati omuntu oyo niwe aba wazzeewo omuntu ayagala okutuusako obulabe nayagala compromising ono kimuyamba okugamba abalamba ono omugagga agaba n'engoye bakutte bulungi batte omugagga kyegamba nti sigamba muno nti omukyala aba yali ngezaako okukigaziya intention yes nti sometimes engeri treating olumu abantu sometimes tosobola kumanya n'agala akole kati waliwo mwabakozesa ba housemaid yeide nomulekedde housemaid era gwe kirungi toko tolina housemaid ba housemaid zaabo katugeze oba mama w'omwana amuyisa abakyala bayisawo byabakozi abakyala b'ewaka kati ogenda okulaba era kivalaba kati abantu abasinga balina CCTV ewaka buli wamu aba amontalinga omwana waliwo omukozi gwe balaga luli mu katambi yakuba omwana omwana wa myezi oba 9 yateeka mu kinaabiro n'amunyoola waliwo abaliisa pupu omwana olaba taggwako infections omwana takola kyo kitegeera naye ng'onali mu kusasuza mama w'omwana ono okiraba so bingi nnyo so ebiyinza okuestablishing the intent which the police hasn't yet come to clarify about yes ono gwe mulaba Shalom Oil ali ku 0705271973 ayongera ku size y'abasajja mujje tubenga ate tumukozesa bulungi nnyo ddala tuna tusembya Frank Louis gwe tuddako Louis Light Facebook ye yazzeemu ne postinga nga bakamuta ekiraga nti abadde agikozesa ekirabika ng'ekiraga ekirabika tandu agamba si agikozesa naffe ne tuwakana nze byankalidde ku matama bajjali mukomera nga tekola kati bamukutte bamaze omuta Louis Light kati Facebook eri active mwenye press conference ya leero press conference yaki ndo wagirabyeko oli yawandise bw'atyo neweebeerayo now burden of proof and presumption of innocence omugogo gw'okukakasa n'okusuubiza mu tolina musango there are two powerful principles tukozesa mu muligo ennono bbiri ezikozesebwa mu mateeka principles ennono esooka ye presumption of innocence tugamba nti every accused person buli muntu yenna avunaanibwa is presumed innocent until atebezebwa okuba nga talina musango panga akasiddwa nti ayaguzza alina omusango kiri mu Ugandan constitution ne General Common Law tradition
omanyi nze bansiba abantu nagenda okumonga banja samide nti gwansinga ninga tebanabana kunsiza musango bakukamu vi obo kitegeera n'envuma embwezo teziriddira kakati ekyokubiri ye burden era ebadde presumption eno burden the burden of proof tugamba the burden lies on the prosecution not the accused omugugu gomenya kuona avunaana savunaana lawyer iti njakusa Facebook prove it gwanya kiprovinga the prosecution not lawyer to prove nti si young that's beautiful definitely era mu Latin mu legal maxim tugamba nti a cambit probation quidicit non quick negat abanyiga mu namba laba nidda sebo he who alleges must prove no bwa butono nyo webuti ne mu legal maxim etu tubugazia ne tugamba a incambit probation quidicit non quick negat yes orosero soga mu lulimi olwangu nti singa Zuwena if Zuwena says Louis posted it Zuwena through the state must prove it yes katugenda mu the critical loopholes musango gwa Louis right ebituli ebiri musango gwa Louis right lwachi bamusibira bwerere Louis bamusibira bwerere tugenda tusoma olwo bamulanga bwerere Louis teyavuma bamulanga kibanange Louis teyavuma bamulanga bwerere Louis teyavuma bamulanga kibambi Louis watu bamulanga bwerere Louis teyavuma bamulanga ki tugenda ku the critical loopholes 1A wandika a failure to establish authorship balemereddwa okuzuula ani yawandiika ebintu ebiri ku Facebook if forensic analysis was taken senga forensic yakolebwa omwana oyo bamujjako essimu they took her phone bagende bakole forensic analysis to do a forensic analysis establishing oba she's the author oba ye muwandiisi nawe bakola ku Frank Antambi musango gwe bamuvunaana nagenda okukola statement ekabagani amujjako essimu musajja wattu ne bagitwala nemalayo emyezi ebiri ne bakola forensic analysis era nagira bakonga ddala byali byange era alirabanga yeye omusango gwa Luwira iti ekyebuzibwa one ekisooka forensic analysis forensic abakugu abakola mu bintu ebyo kwekebejja yes kubanga mu cyber crimes musango gw'omutimbagano yes digital forensic is the backbone of proof okukozesa era omutimbagano oba digital teknologiya gwe mugongo definitely this digital forensic ebizuuliddwa ebikwatagana nti nno baddala kintu kyekyoba gwe author ye backbone ey'obujulizi twagala twebuuze forensic analysis webanga yakolebwa kubanga na demandinze erina okubeera ng'eweebwa Louis right oba ne balooyazi be okukikakasa oba yeye oba si yeye okwewala omuntu ono yazzeemu okubeera ng'awandiika obutaddamu kubeera mu ntata ze zimu omusango butabagugyemu emba abakopi anti gwawedde naye the prosecution erina okuyamba avunaana oludda oluwawaabi lwabadde lulina before going into negotiations because when you're negotiating there are two parties the complainant naawe gwe complainant ogamba Ntambi wakola ki wanvuma njagala weetonde nze nkubuuze nekugamba sinze naali yeetonze naye siki sinze gwe complainant ogamba nedda bannange yeggwera baneki ne bino bebazudde tulina okwebuuza baabimuwaddeko bebazudde okugenda mu negotiations kyannaku kyetumanyi kyebakkiriziganyizzaako but yani badde agenda mu negotiations ezo bambi kitawe nga bamuwaddeko ekyo baabuwe oba kitegeera lwaki nti mbadde gamba mu cyber crimes digital forensic is the backbone of proof kubanga mwe bazuulira kyebayita IP logs kifo ki address bisinziddewa ebyapostingiddwa there is what we call device linkage tugatte email yaggula ba link esimu yakozesa nakulanga naawe era gondi Megaton siddamu kukola n'emusiru sim ownership kyobola banze bangana okujjamu line eyo yaani akozesebwa nayo tugizuule there is what we call metadata data then login history mulogin musoka banyazi balog balwenjo nga ini bamanya you have logged in here kubanga waliwo n'omuntu asobola okuloginga mu simu ya Shalom nabako omuntu gwavumirayo kali history yaba yeetagisibwa ate ng'essimu yange account yange naye ng'omulala yagikozesezza nga account iyo n'essimu olumu nga sina iyo naye nga login history ekulaga waliwo device yaloginzeemu ini endala kati katugeze nze Ntambi ndi wano nesinza handlinga socials zange oba kitegeera kati history oyo now if none was presented to Louis bwe kiba nga tewali kyali tebakubye byonna the case lacked its central pillar omusango tegwalina mpagi seruwa geya wakati establishing bino
kubanga case mu kugi withdrawing omusango gujjayo twawulidde nti basinzidde ku other grounds. We heard that they based on other grounds of humanity, Humanity, religion, eddiini, tebasinzidde ku the core kukoa, nti bane tukuleetedde kukinyuzi, substance, yes, but humanity. so batugamba mu mateeka if a complainant withdraws a case without Singa addressing the merits ajjayo omuntu aloopa ajjayo omusanga tayogedde ku ziri nsonga zituwogeddeko, webale, in fact it may suggest kiyinza osuggestingibwa oba osalibwawo there was insufficient evidence. tewaali bujulizi bulumika oba bumala kuvunaanwa asonyiyiddwa. It might also Era kiyinza okuba suggest ne kiteeberezebwa oba ne kisalibwawo they feared to be exposed. baatya okuswazibwa kwe okugjamu omusana gujjamu enta. It might also Era kiyinza wanwazibwa suggest oteeberezebwa that the prosecution had a very weak case. ng'abaddu bajja bavunaanibwa badda n'omusango munafunafu si gwa maanyi nnyo. It might also Era kiyinza owanaazibwa suggest kigambibwa that this was a strategic withdrawal. ngeri yali ya strategic. Obadde okimanyi nti nno application yali yasembayo ku musango ogwo yali yakusaba want of jurisdiction. Mu musango gwa Mufumbiro application eyo yagobya omusango. Naye ate wano kubanga omuntu yeebuuza lwaki tebaakirabirawo. Nedda amateeka gabaga trap by trap. Wennemeyo wano nga ndeeta kino we baba balemesa wano ku sureties nabo ne bagamba lwaki twemenya nabo. Tegulina kubeera wano. So strategic withdraw esobola okubeerawo ne mukkaanya guveeyo because kiswaza nnyo okugudismissinga because bali basaba dismissal. But now it might suggest it was even a strategic withdrawal. Okay. Kakati wetugenda mu reasonable doubt kyenagambye. Criminal cases require what we call proof beyond all reasonable doubt. Emisango nyenye mujitaga obujulizi obutabuusabuusibwa. If Louis Light denied ownership, Louis Light aba yeegaana obwannannyini and her phone got seized, n'essimu ye n'emuggyibwako n'eboyebwa, and no forensic proof shown to her, era tewali bujulizi bwamulago bwa forensic obw'abakugu, and right now the account is continuing to post era without kati her akawunti device, ekyagenda mu maaso ng'epostinga ate nga Louis Light kyalina essimu ye, then doubt becomes strong. then okubuusabuusibwa kufuuka okw'amaanyi. And where doubt exists, Era wali okubuusabuusibwa tugamba we say in dubio pro reo. in dubio pro reo. Yes, Pro when reo. in doubt rule in favor of the accused. Ng'okubuusabuusibwa kusaze mu kwagala kw'oli avunaanibwa nga kuli ku sayidi ye. Yes. Kati wano webasembayo awali very very important. Very important. Waliwo kye twogera mu mateeka. That's what we say in law. Actus non facit reum nis mens sit rea. Okay, kojja kannyonnyola nkazi mu Luzungu mu Luganda. The act does not make a person guilty unless the mind is Ekikolwa guilty. tekifeelings ataliva muntu kubeera ng'alina Unless the omusango mind is guilty. paka ng'okuleka ng'obwongo bwe bwe bulina omusango. Batugamba even if Louis Light mweno case Ne waba Louis Light mu musango guno used harmful words and she posted, ng'akozesa ebigambo eby'obusagwa n'abiposting, the prosecution must prove bino bibiri. abavunaana balina okukakasa bino ebintu wammanga bibiri. She did it, Yakikola, she intended it. yagenderera okukikola. But Naye the fact is that if there was no proof, naye senga abanga of tewali authorship, bujulizi obulaga nti yawandiika ebintu ebyo, then no actus reus then tewali acta servus linked to her. obumukwatako. Kati what tuyita malicious prosecution doctrine. Malicious okuvunaana obwemage. Yes. Malicious prosecution doctrine. If someone initiates criminal proceedings without reasonable cause, with malice, and it ends in favor of the accused, the accused may sue for malicious prosecution. Louis asobola nnyo ngenda mu kkooti n'aloopa naga banvunaana bwereere. Waba yagadde naye bino biyinza obutakola mu Ate ne Uganda. baakusonyiya busonyi ate lwaki oba olwo. Bwe byenkugambye nanti kati wali oba tebamuwadde ebiri nga ali serious. Chikan. Oba tebabimuwadde oba okitegeera. Kakati wetugenda mu kisembayo fena bannamutimbagana abagenda okukwatibwa ku cases zino kwa tukyakwatibwa. Nkyakwatibwa, Shalomu kyakwatibwa n'abalala. Kino kiri atabaala nga tukyasama, tukyayogera. Manya abantu batya nnyo abantu aboogera. Tugenda mu kibaita digital evidence doctrine. Digital evidence doctrine. Nagambye in cybercrime chain of custody is critical.
Gi chain of custody. One, singa device yo bagisizinga ne bagitwala aba ai ona agitwala ne bagitwala mu forensic. Nga conducting a forensic bulungi nnyo. Results ne zibera suppressed oba ne batazi disclosing. It raises transparency issues. Yes, because batugamba mu criminal wali badde ombuuza akiti babireta. Evidence cannot remain secret in criminal proceedings. Teso afuka bwakyamu obujulizi nga tuvuti misango ejo. Yes. Obo kitegeera. Katuluwira ayite mukazi wattu obwa authorship obwo bulina okubeera nga buli batuleetera forensic gundi eyo kututegeeza nti seeki. Si ye mukazi wattu oba ye. Obo kitegeera balina okubeera nga bachi identifying ekyo. Kubanga obeera nga essimu yakwatiddwa si yagirina omuntu naye aziremu n'abeera nga apostinga omuntu n'ava eddamu n'asipaluwira iti natudda mu bintu byebimu naye singa guno omusango wadde gutuyamba ku kintu kimu okuprovinga ownership ensi n'ekitegeera kiba kigenda kuyamba ebintu bingi nnyo naye olw'ensonga lwaki tesobola kuvaayo waliwo abayinza obba exposed ku bwereere kati era ndooza mu nteeseganya ebyo tubireke toddamu nakubyogerako. Yes, tujja kwesumya byesonyo toddamu nakubinyigako wadde bantambi baleke nabo tujja bakwata olwabo. Okay. Twadde ku Shalom 256 ne Professor Wayne Balukeza Ntambi twanewulirwa akuna ne ku Shendala wajja n'atubeereramu ko n'aleeta ensonga z'amagezi bazitageeza amagezi Frank Ntambi azibaamu. Tetugasukka n'okukolera mbeere bulungi musibe bulungi mwera.